Tamale Mirundi Junior kawedde mudda Pastor Bujingo mitawaana myerere Bobi Wine alangidde abali b'enguzi uno omukyala azadde omwana ate n'amusuula mwala era nga wenjogeera babiri nabo bafiiriddewo Bajjo ne Abitex nabyo ebyabwe si birungi Shiba Kalungi mwina maaso awo naye ayina kyagamba mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Bad Black simusanyufu eri TikTok Winnie Wamami yatadde obwerere bwe ku social media kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma abo research clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange beeyune obakubireko weefunire ebisingawo munange ensonga za Zaini Shakibu byo ebintu bikyagendera ddala mu maaso baddiya era nga waliwo omunange abatandise okugamba mbu Shakibu si musajja aggumidde mu kubanga omusajja aggumidde tosobola kuvaayo mu kamera n'otandika n'oweegula omukyala gwe wali obeddeko naye ennaku eziwera mbu Shakibu yalaze obutiitiizi ab'emikwana nti tugenda mu wiiki katusooke ate tusabeko wiiki esobole tutambulira obulungi tusooke tuve mu kusaba tweyongereyo manyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tusobole okumalako wiiki wamma nga tuli mu kubeerawo kwa Mukama obadde okimanyi Zabuli 41 etugamba bweti aweebwaddwa omukisa oyo ajjukira omwavu Mukama alimulokola ku lunaku olw'akabi owooluganda namwe mwasomerawo tubagala nnyo bye. Bwe tweyongerayo ne Prima Kadashi ono nno nga ex wa Mr. Henry akola ku Galaxy kw'otadde ne Ghosted wamma bayinamu abano etabeera ex oba munange muyina maaso wano nga ye ate wiiki asazeewo agitandike n'akajiimu muyina maaso wano yenna ng'ali bitya katusooke tumulaba ate tusobole okweyongerayo n'agaaliro bannange maama so yenna ali bulala oyinza okugamba maama tazaalangako kyukanga ayina abaana b'otayinza namusuubiriza bw'ati ate munange Prima Kadashi ye wiiki asazeewo wamma olunaku olw'Emmanda atandikire mu kajiimu ng'ate w'omulabyawo maama sawa yakolamu omukyala nne yazaalako kubanga akyayimiridde bw'atyo omwerijjirangako mpola munange bwe tweyongerayo ku mwana muwala ono TikTok Winnie Wamami kigambibwa mbuuyi yeeteze essimu ye nga ye negama n'alaga ebitundu bye ebyekyama kino nno munange abantu abakulu oba abantu abasinga tekyabasanyudde okuli Bad Black era muyina maaso awo nga yeebuuza nti kati ddala abazadde bagenda kukola batya era ddala abaana ki bano be bagenda okuddamu okuzaala abaana nga social media ebafudde ekitagasa ng'ebafudde ebintu nti ebitategeerekeka katusooka olaba ono Winnie Wamami muyina maaso wano abawala bato ab'omulembe guno okweyambula okutuuka ku nsonga ezo oba feemu oba abasajja babalimba ne babaweeyo obusente ne beeyambula oba nsonga ki simanyi naye obusolo buli ku media yatadde katambike ye yakeeteeredde abakulu bannange twekuume ngamba mmwe betuli Maama Jona Bad Black namuyimbwa ye munange si musanyufu yadde n'akatono olw'abaana b'ennaku zino aboolesa emibiri ebweru aboolesa ebitundu byabwe ebyekyama ng'ate babigenderedde era munyiivu nnyo eri TikTok amanyikiddwa nga Winnie Wamami kale bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi bannange kye yakoze abantu b'e Rwanda naye ekisinza okuneewuunyisa ku bantu bano bayimba ennyimba za Shiba Kalungi okusinga
bannaffe eno abamanyi Oluganda oba ate bo Oluganda balwigira luddawa bannange vibe yo ebadde eri waggulu nnyo nnyinda naye munnange kino Sheebah Karungi yakoze ekyokubeera ng'azina amazina ago amayitirivu golaba ku stage bafaani be tekyabasanyusiza bamugaye munnange mami nedda buno obudde oli muzito tolina ate kuzina nnyo mazina ojja kukosa bebi waffe munnange so ebyo byokuzina sooka obiwummuze tukimanyi nti oli muntu akyamula stage naye sooka obiteeke ku bbali ate munnange osooka ojja omale okusumuluka bwe tweyongerayo ewa Samida Mighty Family munnange n'olunaku olwaliro finale omulamuzi ate amaze nakkiriza beyiro kale we tuli kati oba Kise Kawumalu eyavaayo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo oba kati ali kuki olaba bannange naye nga we tuli ate bamikwano mu sayidi ezeyo omulamuzi akkiriza bambi ate okumweyimirira omanye baali bagamba mbu Sami ono abuzaabuza yeefuula owa Nuupu yeefuula owa NRM kwegamba tebitegeerekeka era mu kiseera kyekimu principal munnange ono nno ayimiridde oba asinzidde we e Canada ne gy'ali n'akubiriza abavubuka bonna n'akubiriza buli muntu yenna ayina essimu ng'esobola okgenda ku social media munnange gikozese bulungi teeka buli muntu yenna ali enguzi munnange muteeke ku pressure oba omuteeka mu depression oba omulwaza sukaali oba omulwaza asima azironga azimba oli ku kituufu oyogedde mazima era alina pasita wano gwa mentioninze pasita Bujingo mbu munnange gavumenti yagenda n'emukozesa ebintu ebitali abanyigiriza bannayuganda mubaleekanire mukozese social media zammwe mubalabise mubaleetere stress ne depression na byonna. Yes, make it very very uncomfortable to oppress Ugandans. Mutemwina mundu temugenda bakuba ne mwine pesa muyinza okukwata ne basulanga tebeebase pasita kankulopere munaye wawuli eyo omusumba gwe bakozesa naye kweka mu kigambo kya Katonda n'awagira ebikyamu Yesu bye yagaana naye ekirungi naye amanyi nti olumu yagamba ayayayaya abaana ba struggle bayinza okuteekako akaliro nomala wiiki namba nga tolya mmere mulwane mu ngeri yonna gye musobola kasitebanga eri non-violent kasitamubanga temuwemudde towemula muntu naye osobola okugamba omuntu amazima nga musajja mukulu oba mukazi mukulu n'omugamba amazima n'amala ennaku bbiri nga tafuna tulo kati mubabuulira amazima nga tonaba kwebaka mubuulire amazima ate oluzukuka g'obookererako era ogamubuulire. Tell them the truth. Do not keep quiet. Make sure that nobody desires to be like them. Make corruption very unattractive. Abatunyigirize waka mubateekeko akaliro mukongeremu. Mwe data wamwe simu si wa bei nyongo we Uganda fe bateekawo nno n'omusolo ku data bateekawo ne social media tax nemwe mwina walufaali bw'ati ate munnange principal by'ebigambo bye byayogedde era nga asinzidde Canada n'agamba nti abantu muve mu kubazanyisa muyina intaneti mubateeke obunkenke oba balumwa mitwe oba bafuna pressure oba bafuna sukaali oba mubateeka mu depression kyonna kyonna mukikozese ne naye mbu balekere okulya enguzi nabo batandikire okutambulira ku mazima bannange principal bwe tweyongerayo n'emigigi emito mu music industry okuli Champion Ogudo ne banne kale munnange katongera okubasabira ate munnaye batuke ku ebyo bibaluubirira era babeere abantu abatabwe ennyo kale batuke ku birooto byabwe byo nga bo bye baagala munnange gaate amawulire agennako agaliwo munnange omwami Dickson Zizinga olunaku olw'ejjo yaviiriddwako mutabani we ow'emyaka 14 munnange kale katongera okumusabira omukama amulamuza ekisa kitalo nnyo kitalo ddala era nga wakuziikibwa olunaku olwokubiri ekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga ate munnange omwoyo gwe oba omubiri gwe gye gugenda bambi okuwummuzibwa olunaku olw'enkya
ku Lwokubiri. Kale era tukyeyongerayo n'amawulire ag'ennaku. Ono nno maneja wa Kokofinga munnange naye yafudde ekirwadde kya sukaali munnange kimaze akabanga ng'ate kimubala embirizi, naye lwabadde olwo ne bamutwala mu ddwaliro nga byonna bya buteere era nga bwenjogera ssaawa zino kati ze mbuyaga ezikaza empewo. Katwongere okusaba Omukama amuwe ekitangaala eky'olubeerera era amusonyiwe na byonna bambi ebyamusobako, ne famire ye agigumye kw'otadde n'omuyimbi we Kokofinga. Kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bannange okutambula kulaba okudda kunyumya abakazi ennaku zino tubadde ki? Lwaki abakazi bannange tulina emitima embi? Oyo omukyala gw'olaba nkuteeredde awo sisobola kuteerawo ka vidiyo munnange olw'ensonga y'ebizibu ebiteebeereka kubanga kalimu omwana omuto nnyo. Oyo omukyala amaze okuzaala omwana bulungi nnyo mu ddwaliro n'avaayo ng'alaga nti musanyufu bityaso, kumbe abadde awulira busungu bwereere era olusanze omwana munnange n'amugya mu bugoye n'amutumbiiza mu mwala. Naye eky'omukisa omulungi abantu bambi bebi ono bamulabye mangu ne bamuwonya era tannaba kufa era omwana w'enjogerera ali mu ddwaliro. Ate eky'omukisa omulungi omukyala poliisi nayo emaze n'emutwala. Naye nga bannange abakyala lwaki oba ozaala omwana ng'owulira tomwagala oba toyagala kuzaala? Byesonyiwe biveeko. Kale we tuli munnange awo oli agenza n'akola fake account n'ajjira mu mannya ga Tamale Emirundi Junior n'agamba mbu I miss my dad already. Naye bannange abaana kye bakoze bo nno bavuma bamanyi bavuma Tamale Emirundi Junior naye nga munnange oli apanzeewo bupanzi ki fake account n'ajjiramu. Naye bannange kye bakoze Tamale Emirundi Junior, omwana akyali mu nnaku ya taata we bamuziise lunaku lw'ejjo naye maama b'abantu bakugu ba social in-laws tebabimanyi nako. Era mu kiseera kye kimu tukyeyongerayo ate n'abantu abamu ababadde mu kuziika era nga ye wabadde mwana muwala ono simanya Fuutu oba bamuyita Footo oba Fuutu, naye maama abaddeyo ng'alina vibe bitya kulumbe ayogera ki n'ayogera kiri. Bannange muyina mu maaso wano ng'ate ali ne baafandi wammanga yenna yeejovaana bitya katumulabe ate tusobole naye okweyongerayo n'agaleero. Bannange yenna kyakola okutrendi nga talina simu talina na TikTok naye kyewuunyisa. Nebaga barade manja tata wange tata wadi manja nonya. Alabika wote bwana ali manja na alabika tata wano. Msafi na ongeza okusala chiwe. Kala wangale masomo nje. Abana bo mukenzi omubene chimu. Awangala ibeni. Umala birembe bw'ati ate munnange ow'effuutu bw'alabise mu lumbe lw'omugenzi Katolubwama mu kiseera kye kimu Kisee Kawumalu ayambalidde bajjo ne Abitex. Mbu munnange abantu abo bali bankwe kye beefuula oba kye balaga abantu munnange mbu si kye bali kyokka beefuula abawagizi ba Nuupu naye ng'ate bawagizi ba NRM. Mbu era kino kyamukakasirizza ddala bajjo ebigambo bye yayogedde ku lumbe lw'omugenzi Tamale Emirundi Senior nti ebigambo bye yayogera nti singa yali ddala nga muntu awagira kibiina kya Nuupu awo teyalivuddewo mu poliisi we yalibadde emukwatira. Naye mbu yayogera buli kimu kyonna nga waayagala ng'ate nga waliwo abakungu ab'amaanyi aba gavumenti. Kisee Kawumalu mweyina maaso wano ate ngenda kubanga mubatuusaako era nze munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano Omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala temwerabira BF Suma Habuli Search Clinic. Tamale Emirundi Junior yavuddeyo n'agamba Kyagulanyi bw'aba agenda ku kuziika kwa kitaawe agendeyo yekka era n'agamba waba ayogera tayagala bigambo bino simanyi removing dictator simanyi biki n'agamba UPM ojja kuba etudde wali mbu ne Kyagulanyi atudde wano nga ye abali wano wakati. Puliriza bulungi eyo statement yabadde etegeeza Kyagulanyi tojja kisegedde eyo statement kyetegeeza bajjo n'abaka omuzindaalo n'alyoka asabula Museveni ne bakuba engalo. Museveni mubi wano, Museveni tasiima, Museveni ne bakuba engalo. Naye nga waabyogerera abakuba engalo bali representative b'amagye, bali representative ba poliisi, bali representative baki ba gavumenti abalya mu Museveni ku Museveni ne bakuba engalo. Era n'awa matuuka awo n'atambula n'agenda mwanattu. Ogenda mmulaba ku TV omusange ku zi radio nga takwatiddwako. Kati gwe ngalabiyo n'ekugamba nti bajja ayina lo omwana akuba Museveni oli. Leka nkubulireyo akantu.
Bajjo ne Abitex abo bakozi ba Museveni ate sikati kuvadda bazanya politics nga Muzeeyi gwabadde azanya lwakuba Muzeeyi abadde abasinga magezi bino bimakedo nkubulira abo bakozi ba state era Bajjo Abitex ne Mayiga bali bategesa olukwe okujjirawo Kyagulanyi mu lubiri mu nkuuka Kyagulanyi intelligence ye ne bamugamba n'atalinnyayo n'abateguka abo Bajjo boolaba era amawulire gaali gagenda kuvuga Kyagulanyi Abaganda bamwettidde gwe politics tomulaba wano mu maaso waliwo kyamuukiriza politics ali eri mabega yensonga lwaki Muzeeyi yafudde yatuuka okukola statement egamba nti Kyagulanyi is too good to be true yetaaga kumuteekako bavubuka ne bamugoberera wakiri ne bamukwata na mukazi muloogi okumusobola naye wano tebagenda kumusobola Muzeeyi yali akitegedde era kyamuluma nnyo nti yasangayo ku defeat mu bulamu yali defeat kubanga Muzeeyi yali tasanzeeko defeat yonna Kyagulanyi yasooka ogimuwa yasooka musindikira mutabani wa Mubege mutabani n'alemererwa talina wadde kye yajjayo n'agezaako amukoleko kye bayita character assassination omusajja yeeyongera maanyi Muzeeyi kyamulumya omutwe okusangayo defeat mu bulamu kati mwe politics mujja mute abantu bangi nnyo abali mu opposition oba aboogera ebigambo nga bwe tubyogera naye nga waliwo time egenda otuuka nga babyogera batukyamuukirize naffe ne tubaleka kubanga bye baba byoboogera babaako ne bibakyusa kyega ne badde ewaffe naye the moment we batandikira okugjayo emitwe ffe tuba tuwabayitegekera dda tuba bakuba bukubi bpa nkubuulira okitegedde politics mulala tali mu maaso awo nga bw'olowooza abo abasajja batemu babi nnyo nga bw'okiwulira babi nnyo Museveni asooka bw'ati asooka n'akuwa akantu n'akugamba genda ombegere gundi just ondeetere mawulire n'akwongera abiri n'akugamba kati omala okubega amawulire then ondeetere n'ebifaananyi n'akwongera akakadde n'akugamba kati ku bifaananyi genda omutega emmotoka alinnyeeyo emmotoka n'akwongera bw'atyo paka waatuuka okugamba nti agenda omutte gwe abagenda bakuvuga mpola step ku step owunzikossa omuntu ng'otemudde bantu abo abantu bate babi nnyo nga bw'okiwulira nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano tubayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzaawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias